obukulembeze bwa National Platform okuva e Canada abuvuddeyo ne butangaza ku bibaluwa ebibadde bitambula ebyawandiikiddwa ba propagandist babawolere ba General Kaguta Museveni nga batiisatiisa bannayuganda ababeera e Canada mbono bagenda kuba deported okumezebwawo e Uganda. Bano bawandise ekiwandiiko kinene nnyo nga bakiwandikira Prime Minister w'eggwanga lino erya Canada era nga baagala wabeewo kyakola nga ekyaviiriddeko kino kwe kuba nti bannayuganda bavuddeyo mu bungi mu nnamba ennene ne beekalakaasa olunaku oluwedde n'okwekalakaasa okwo nakubawaako wano beekalakaasa bannayuganda bonna baggwayo enguudo ze Canada ne zikwatirira bwe ziti abantu bangi nnyo abeeyiwa ku nguudo bannayuganda kino kyatisa gavumenti ya Museveni kuba tekisuubira nekisoboka okubeerawo mu diaspora abantu abayitirivu bwe batyo ne beekuŋŋaanya wamu ne beekalakaasa nga bavumirira gavumenti ya Museveni. Bano bawandise ebbaluwa eno nga bagamba atugiyitemu mpolampola muganda we Kakala Musembera ne banno abadde bafunye akatenga abatidde ebigambo bigenda kutereera cool down obukulembeze bubikozeeko era bigenda kuba bulungi. Ebbaluwa eno gye bawandiise obukulembeze gye bwanukudde era gye buwaddeko solution nti tewabaawo kutya kwonna ensonga zonna zikwatibwako kisajja kikulu era Canada erina amateeka agagifuga so si Uganda nti olagiragizi nti kamata sho ne bakamata ebyo eno byakozesa amateeka ate amateeka ago National Platform so negakwata bweti negafunza bwe budu negateeka ku bantu baayo abatuwangaje Canada n'olwekyo muri safe baganda bange kaso tutako wano balwa katono deni mbawe omukulembeze obaka bwawadde nga abagumya era nga bagamba temweralikirira mukole sente zammwe muri ba refugee twala agenda bakwatako amateeka gaba protectinga abagambye bano embaluwa ya Museveni gye bawatambuza yabatabo bakyakanyiza abawandise nga wali Prime Minister bagamba nti abaganda bangi National Platform abagenda okusaba obubuddamu mu ggwanga lya Canada obuddamu bwakozesa bubi mu kya Uganda ku nsi yonna basolooza abakulembeze batiisatiisa abanupu abagenda okusaba okuli abannayuganda bagenda okusaba obubuddamu mu Canada nti babaguza ebyambalo ku mpaka babajjako ssente z'empaka okubagira struggle mbubaka kugenda okwekalakaasa era mubanya sente nnyo zabakuŋŋaanya baziweereza Bobi Wine mbukuja government ya Museveni mukikwata n'amateeka era abantu bano balimba no Uganda bakwata naye ate mu Uganda bawagira bagamba bakwatisa muyali nnyonyi buli kadde bayingira Uganda bajifuma Uganda bajigamu mugete bamukwata mune bano abaganda baffe abagenda okunonya obudde bakwasayira munabo eno gye bali Canada bavaayo ne bagenda mu bubbanga basobola bati nga tengetenge bayingira mu Uganda era bali basobola nga tengetenge bafuna bali baddayo Canada bano bageza okuvunza bagafa abatuloka babeeyo okusinga butambula bali mu sago kuli tubanga swaga tennene kana Museveni nakankanya empale yayita kisuubira ne kati abana bataddemu ate obukodi obujja ne bateekamu amaanyi mangi akankanyiza Johnson ateeka n'okuwandika bino ebibaluwa so nga bano baagala bano bakwate bati kunyonyi baddizibwe ye Uganda abantu bangi badde batidde abaganda baffe nga bagaba ne tugenda kukola batuzza muyo ensi zakula zinamateeka era abantu batikka nga yekalakasiza mu kubanga beekalakasa ku nguudo ze Ottawa ne beekalakasa lwekyo bakwatibwe bazze Uganda bano beekalakasiza bani poliisi kubanga basabye olukusa era bamaze ne baddayo gye bavudde tewali poliisi n'omu gwe yarestinze kati banga tewali gwe barestinze bagwera amateeka kati gwani avaayo kugamba bakwatibwe babazze Uganda reporting bantu bajja batufunyemu kutya n'okukankana ne kati wali kankana ekibaluwa kino chief de today bamaze budde bamaze biseera era nga bwokiraba so mugume emitima abantu baffe akulembeze batangaziza era kamba omukulembeze ono National Platform okusinzira Canada awo ensonga azibati amulye bungi kyagamba akukyabaddewo ekyatisa abantu basajja ba Museveni ne batuuka n'okwagala okutiisatiisa okuwanja ne babitiisatiisa ne agamba temutya ina amateeka banange musa sweet kansule mu bulungi actually leero kanyambale ey'amagye ayambale ey'amagye kubaze kwogera ku nsonga za ggwanga.
nze kwogera ku nsonga za ggwanga kati nseeseeko eno. This is my identity. Waliwo ambuuzizza bulijjo oli wa Nuupu. Yes, as a matter of fact, ndi among the 2 top leaders of Nuupu mu Canada. Yeah, that's my identity. Nzize kutangazaamu ebibaluwa ebibadde bitambula. Waliwo ekimu omuntu yabikoze ali wano mu Canada. Mukyala we muganda wa Lydia Wanyoto. Lydia Wanyoto abamumanyi mumumanyi. Kati ye mukyala w'omwami oyo yakoze ekibaluwa ekyo. Alabye ebintu bisajjulukuse. Muzala contactinga babloga ba NRM bafunenge gye bakitambuzaamu. Kyembanjalo bategeeza temweraliikirira tewaliwo ekizibu kyonna ekiri ku soldiers bali bulungi. Enensi Canada si Uganda. Nti okwekalakasa kukkirizibwa mu mateeka. Ate tukomawo mu Toronto, tukomawo nga kikambwe nnyo. So Calvin Kayanja nakulabye olina ky'owandiika gw'owandiika ng'ani gwakukusa n'abantu obatwala mbukukola ebuwalabu. I don't get you. Ensonga za Canada ziveemu. Tozimanyiiko mukwano, tozimanyiiko. Manyi oyinza okuzza backfire naye ffe twazirwanako dda. Mutulabira wano twazirwanako dda. Kyaka toyogera na bannayuganda kulaba ennaku abantu gye bayitamu. Bw'oba ddala oli munnayuganda alumirirwa ensi yo, ebyokola bya kisiru mwana. Bya kisiru nnyo. Gwali eri e Kampala mbu nawe wandikira Prime Minister. Wandika ngani? What is your postal code in Canada, Calvin Kayanja? What is your postal code mu Canada? N'oyo omuntu eyise citizen, ani abaliment na citizen? Kachibe na chi talina kyali ne wano. So bamikwano waliwo abantu bangi munkebeddeko ne mugamba nange mami tuli worried, tulabye erinnya lyange libadde lyakubiri ku list. Fe nga bw'otulaba okwo fe abamu abaagenda mu kwekalakaasa nakyemalira nga bwe mumanya abalowooza nti ebyo byakutiisa. Emitima gyakaluba ddadda ze bawa Calvin Kayanja otukolera gundi bazigulemu eddagala ekiruddu. Ze bawa Calvin Kayanja n'abo abakola. Kati obusiru bw'abantu tebumanyi tuli mu time ya technology. Okola document tukunoonye yagikoze ne tukugwako. Omuntu oyo yakoze document akola even with the vulnerable minority people in this country. Simanyi oba ali worthy to work in the minority sector. Simanyi bulungi to serve populations that are vulnerable because of what he just did. It will be a topic of another day. Lero sina byengenda kwogerako birala okujjako ku nsonga za ggwanga. Okujjako ensonga z'eggwanga. So abadde beeraliikiridde mwenna mujja kunsonyiwa nti saavuddeyo jjo babu datezeyo ka video nga nkona dance nga mpaga mpita abaana tugende ndoza mwakalabye mbadde nalabalaga nti ndi okay teri kitukanga. Ate tukomawo mu weeks ezo tuli Toronto, mu weeks ezo eziddako tuli Alberta, eziddako tuli British Columbia, tugenda okutalaga Canada yonna tugimalewo. Ebikolero bya Nakyemali tulina obiraga. Ezo sente embassy zekola zeyagala okufuna ng'eraga nti ekola nnyo. Kale mu reporting seeko n'omumula tulabe. Baba sweet ndi bulungi ate abazze ku gundi kuno ne munvuma lwakuba kyenzikiririzaamu. Sina kyabakolera. That is me. I am Nuupu. Ndi wa Nuupu endi musaayi etokota. Ndi wa red. Ndi munnayuganda alumirirwa bannayuganda banne. Nina ensobi ng'omuntu yes nzirina.
siri mutuukirivu naye seetaaga kubeera mutuukirivu okumanya nti omuntu talina kubonaabona kufuna palado mu ddwaliro. Seetaaga kubeera mutuukirivu okumanya nti ssente okuggweera mu kabindu kamu ak'abantu kibi. Seetaaga kubanga ndi mulongoofu okutegeera nti abantu babonaabona bali buwalabu bayonsa endiga bali eyo bababbamu ebibumba bali eyo bababbamu kidney lwakube we cannot sustain our population. Banange twebeereremu omukulembeze yatugamba twebeereremu. Check, I'm out. Ndi bulungi leero ennaku z'omwezi 24 April 2024. Musibe bulungi baddiya. Bakamanda bachifu basoja mwenna mbatumiddeko. Sky wakedde kumbu. Sky tuli bulungi blood tuli bulungi. Oyo yakoze ekibalwa his temutya. He can't do anything. He can't. Era agamba ziba deporting babalopa wa. Gamba igirize politics we Canada ekyo nyakikola olulala sireero. Siwe kiri bakanga abaana abatalina kaluba mitima feja kaluba dda. Mbagala nnyo check out. Andoza obiwulidde ebigambo. Abadde bali mu kanga abaana emitima gigonde girebere kati nno bibatandise okukankana okwechekera kubanga obukulembeze wa National Platform buli solid era ensonga buzitanyiza bulungi ndowooza ziwulidde okuva mu mukulembeze nyini top leader ya National Platform Canada chapter avudde ensonga n'azitanya nti abali mu kutiisa bamala budde twali bagenda kutiisa wane Canada tutegerawo tuwategeera era abaana balina okubeera wate balina okukola balina okukazana era balina okwekalakaasa agambye Canada yonna yakwetoololwa nga beekalakaasa ama mwambale tugenda kwekalakaasa tunyumire luno ate nga tumutwala dikiteeta Museveni. Okay, right, ale kasuka ngazi bamaze kwekwa ndoza mtegere bungi mwana wa Kalamu mwana wange Nakudini mwana wange Matovu Junior mwana wange Yesu abana shaka nabage webale buna bananu abalero mwana wange nera bide musajja wa Yesu yakulira ku marasa nejali bale kubanti magalensi yamwe tumugende mu maso n'ekibuli so nebatisa na baluwa buno nede yonsi ndala muko si Uganda bagira ne batmadu negizaneziwa yusibita mategeyo so baba bukira bwe kimajime amanye no musto kereza baba mukmawo eyo kisagisa batanga kulemera free muzunga bina kwagala ndafuni kaka mwana wana sabana sta wata debanga amuruba niye baba muleka nenga badongo tuza baba muleka ingi banga ngate oli mutaya mukura toli vya tumuta baba sabana mwagala toli vya rutaya amazina kisa kukena mukomera afina asanya nakisa fina machete sebuja abanda banji mukomera myake sabatewo nenga siba shabudanyi sibata ekyo kino wala kidinga yeti mukwata tambula katonga otya mbubalabire kuchagwa ya tambula tebamukwata mwacha bali mbamba bakwata yati bamukomera baba mukotimasho tutegera Lwashi mtabali mukole mtaka chabani. Mama tumakwata bana Uganda. Era tubana seti yakutiba. Lwashi olivya mtaya machete. Mwajidini sanya. Temwata mtaka yo bodwai. Ine muganda kwa mfume gwanga. Oba nebeta bana Uganda. Nemufuna basis. Mugambira bali ntino bali basibasa twali tubana ku Uganda. Balimba. Era tibadayo. Tumute bano. Amutaba mkawangu. Temwata mnamata. Ndali mtuga mu bado. Mama makumi letu yapatudamu. Batabe yafu.